Mbalamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzire okubeera ng'otulaba oli mu Europe, oli mu America, oli mu Africa, oli mu Asia, wonna oba mu Australia. Tukulamusizaako mu linnya lya Mukama Katonda. Ono gwendi naye bamuyita Musumba Justine Nabbosa. Sanze okulaba Musumba. Nange seven. Ogamba otya? Tola bikobera mu America aho tova ku nnyonyi bagamba banayo Musumba tojja mufuna next year. Wendi wano mbeerawo nnyo. Soka weeyanjule Musumba. Amannya gange nze Justine Nabbosa muwaganya. Ndi muyimbi, ndi musumba ku kisa kya Katonda. Byebyo nkola ne business. Okola ne business, oli muzadde, oli business. Ndi muzadde. Oli so much in one. Kyetuba tugamba. Yeah. Justine Nabbosa yatandika nnyo, tumulabye nnyo ne Pastor Bugembe. Yeah. Pastor Bugembe. Musisinkana mutya ne Pastor Bugembe? Omuntu atakumanyi Justine Nabbosa. Pastor Bugembe namuwulira nga kuva dda nga tukyali bato nga mbeera nga ndi mukyalo. Kati nemuwulira nga afulumiza ennyimba ze ezasooka omwali Yero. Simanyi bamwaliwulirako. Ne tumwagala nnyo as a family. Taata wange n'amwagala, ffenna ne tusanyuka nnyo ng'olugero lw'esitole ye yatukomako nnyo. Ne tumwagala nnyo ne tuyaayana nnyo okumulabako. So omukisa ne gujja ne nzija e Kampala. Wali obeera wa? Banzaala Busoga, Kamuli. Busoga. Kamuli. Naye gwe Nabbosa. Kitegeeza oli weeno mu Buganda. Yeah, ba originally amano origin of Buganda. Naye jjajja wange yagenda n'asenga e Busoga. Bwatyo bwe tutyo ne bazaalirayo taata wange n'atuzaala. Naye nga originally tuba Baganda. Naye twazaalibwa ne tukuzibwa Busoga. So nojja. Yeah, nenzija. Nga Bugembe yakuyise oba just yampise najja Kampala, actually najja mu overnight bazitanga Passover. Kati twali tuzza omwo overnight eyo. Lwensooka omulabako physically but from afar. Bugembe. Ng'ayimba ennamboole maama nensanyuka omutima ne gusaanuuka. Ng'olwedde erinnya yali making adda. By that time yali tannafuna linnya nnyo naye eri kale ffe mu balokole mu kirokole kuba ne radio tezaali nnyingi. Waaliwo ntonotono ze twawulirizanga kati ffe abakulidde mu maka g'ekirokole nga ebe tulina omuwulira. Muba mulina omuwulira. Yaso kati twamuwuliriza ne twewuunya nga muto, eddoboozi ly'ekkulu, ebigambo by'amagezi. So lwe twajjamu eyo Passover mwe mulabira. Ebirudda wa? Namboole. Yali Namboole. Otyo. Kati ne tujja. Wamwegombagomba dda. Nga namwagala dda bambi. Ne tumulaba era bwe namulabako n'agenda ne ndowooza Mukama wo kinkoledde mulabyeko. Kati bwe yagenda nensigala e Kampala nze saddayo kuba nali mu vacation by that time ya senior 4. Nensigala e Kampala. Ekyomukisa omulungi mba ndi wa anko wange mu Luwummula mpulira balanga yali abeera mu Nsooba anko wange oyo nga balanga Pastor Bugembe agenda kulonkinga oluyimba lwa Yero awo ebwayise ku Christian Life Church. Neŋŋamba ekijja kijje nina okgenda otyo neŋŋenda ne musisinkana neŋŋenda sayina na ssente by that time nali mwana wa ssomero natambula butambuzi kuva nawaka nga ŋŋenda nnoonya kyaki eyo nga mmanyi nti teri far from where we are. Nenjituukako neŋŋamba nensaba Katonda nti ne bwe namulaba bulabi ng'ayingira bw'ati mu kkanisa ne mulaba bulabi ng'ayingira nze kijja kummala kuba sirina ssente ziyingira. Nenzija kuba nali simumanyi bulungi ku face nti njetegereza kubanga by that time yali talina nti oba video nti oba ki. Enamboole namulengera bulengezi abantu nga baba bangi nnyo namulengera bulengezi nga sinza kumanya kifaananyi. So bwe najja natuukira ku bifaananyi ebyo ebipande bye baatimba ku kkanisa all over ne mulaba ne mwetegereza ne manya nti yeye kamulinde kati bw'aba ayingira oba afuluma mubuuzeeko. N'omuteega. Ne muteega. Ennaku zino bakuyita kwetega. Wetega. By then.
N'omwetega mwetegedde naye nali just mulinza awo omwetegekedde kati mba ndi awo najja he used to be he still is a funny guy so kati yajja alina awo baaseka nabo abajerega abakola ali humble ali easy ali easy nnyo ne mutunulira nendabira ddala nga ye nensanyuka nensanyuka nnyo okumulaba kati awo neŋŋendayo neŋŋuma neŋŋendayo ne mubuuzaako bwe namubuuzaako waaliwo olugero lwe nali nawulirako nga waliwo omwana twakula naye ebukojja gye bazaala maama wange nga tuwulira nti asomera ku ssomero lye limu naye ate nti bamukwano bamuyita pastor by that kati ye pastor Ben naye luli edda yali Ben just kati nga mumanyi ne mubuuza kyekyo kyanzijira nti mubuuze Ben otyo kati ne mubuuza nga maze mubuuzaako ne mubuuza Ben gyali munda eyo n'aŋŋamba Ben gyali eyo bali mu kukola genda yoyingira omulabe n'agenda mu bibye nansangawo nga nkyayimiridde kuba salina ssente zennyingiza bwe yansangawo nemugamba nambuuza era yandicognize nga naŋŋamba Beni omulabye nemugamba asimulabye nagamba nkutegedde olabika tolina ssente nankwata ku mukono nantwala ku mulyango nayogera n'ab'omulyango n'abagamba nti ono sisita wange simulabangako gwe gusoose n'abagamba nti ono sisita wange kayingire nanyingiza neŋŋenda nga ne Beni sirina nnyo byennyumya naye kubanga tweraba tuli bato just nawulira buwulize kasita natuuka nakwata katebe nentuula nensanyuka nengulumiza Mukama neŋŋamba kati ne bwenzira mu kyalo nga mpulira actually nfa nzireyo mu kyalo mbanyumize nti Bugembe namulabye otyo nensanyuka nnyo nayimba ennyimba ezo ze yayimbanga edda bampitanga lya yero walibadde mufusinza Katonda Mukama oluyimba lwo kakati yayimbanga ezo enkadde nga nnungi ojjo zinoonya ennyimba ezo nnungi nnyo kakati awo bwe yaziyimba abantu ne bakaaba abantu nga buli wakaaba abantu bakaaba bukaabi nga tava na mu kifo ayimirira wamu abaleeta essaawa abaleeta essimu abaleeta kikugamba abeera jjula ssente by that time mwoli mu audience mwendi nga Katonda akinkoledde navaawo kiro nenzirayo gye nali mbeera bambi nenzirayo nga mpulira essanyu bwentyo bwe nsinkana Pastor Bugembe okujja okumusisinkanira dda okuddamu okumusisinkana bwe navaawo wayitawo akabanga kati n'ebibuuzo byaffe ne bikomawo nga nasomye bulungi ebyaki ebya senior 4 nga nasomye bulungi omunoonya oli student ndi student kubanga era naye by that time yali student ku student kati ebibuuzo bikomyewo nsomye bulungi buli muntu neyeewunya nti omwana asomedde mu kyalo n'asoma obulungi bw'ati osaana kusomera Kampala toyinza kudda mu kyalo Katonda n'akinkolera that's a long story to cut the long story short muganda wange n'anfunira ekifo ku Lubiri Secondary School gye nasomera second HSC kati bwe ngenda ku Lubiri Secondary School the very first day ntuuse mu hostel mwe nali ngenda okusula kubanga Lubiri by that time yali talina boarding section ntuuse mu hostel nsanga fellowship abantu bayimba neŋŋamba bano kuba nali mulokole kuva mu buto neŋŋamba kati bano be baffe nembeegattako mba ndi awo mu fellowship nga Pastor Bugembe tajja n'emikwano gye ng'azzemu eyo fellowship ndi mwana mupya tasomerawo naye mbu ng'atera okujja n'akyalamu eyo fellowship neŋŋamba bannaye Katonda ngonjagala saasooka kumanya nti yeye naye namwetegereza neŋŋamba ono si gwe nabadde n'akalaba a few weeks ago kati ate wano akolawo ki nensanyuka nnyo omutima gwange naye nga sirina gwe mbuuza kuba nali mupya obwamala ne bagenda n'amala n'akomawo later nenkimanya nti Pastor Wilson Bugembe atera okubeera wano mweno fellowship neŋŋamba Katonda onjagadde kati tugenda fuuka baluganda noono omuntu ne bajja nga mu fellowship ne batubuulira enjiri ne bakola ki ne bagenda nga batuyiga
ne banjiga nga waba ayagala okutendereza ani anatulidinga mu kutendereza ani anatulidinga mu kusinza nga bampaye erinnya lyange nga nnyimba n'agenda nga njiga n'agenda nga njiga bwe tutyo. By that time Katonda n'ayogera naye nga bamaze Bosnia 6 n'ayogera naye okutandika obuweereza obwo bwa worship house. By that time yali Light the World Church. N'ayogera naye najja n'atubuulira nti Katonda yampise okutandika obuweereza, mukisabireko mukirowoozeeko, abaagala mujje mutujoyininge. Ne tugenda saasooka kupapa kuyingira kubanga nalabanga ffe abato ndaba tuli bato naye muto ani agenda okusumba munne kubanga by that time ye yali amaze senior 6, that is about 19 years. Nengo already yasibye omutima agamba Katonda ampise kati nga ndaba tuli bato ani agenda otusumba nasooka nembeera nensikatiramuko naye nengendangayo nga bwomanyi nti mikwano gyo you keep going there nengenda ngo bakyalira netunyumirwanga wabangawo ekisa kingi nga binyuma yalina church oba atandikira wa fellowship yalinga ne fellowship awo enakula gyabagamba tugende akunganya abana b'essomero buli mwezi nga bono gamba 31st every 31st ne mukunganira awe nakulabye ne tukungana nga bwe tusabira naye nga binyuma nga birimu ekisa nga binyuma so ne mbyagala nnyo ne bwe namala okusoma bwe naddayo ewaka nabeeranga wa anko wange awo Zana ng'era wakiri nsonda mu kakebe paka lwenfuna sente zinantwala ngende embasisinkane waje bali nga mpulira nga nina kubeera nabo. Kati olwo okuyimba kwo kubanga omubakenzi okuyimba atandika ate okuteeka mu by'okuyimba gwa bimuyingizaamu yabikuyingizaamu nedda newankubadde nga kwali kusaba kwange muli eri munda mu mutima saakimugamba naye gye twakoma okubeera wamu nga bwe nkugambye nti baawangayo erinnya lyange entendereze yawulira potential mu ddoboozi lyange kati naalyagalanga lumu yennyini najja nansaba naŋŋamba naye Justine omanyi album yange eddako nandyagadde eddoboozi lyo libeeremu bannange nalabanga oba Katonda n'ogamba bino bye nali njagala yeyo album yali agenda Bulaaya olwo Katonda aguddewo oluggi bambi atandise ogendake okubeera sita Katonda Katonda ng'olwamuguliddewo esooka nagende South Africa kati awo Mukama nagulawo oluggi lw'e UK ng'agenda UK kati nagamba katuyimbe ku nnyimba z'Oluzungu e UK eno gye tugenda ani amanyi Oluganda kati olwomutandika kati nagenda mu studio kola ennyimba z'Oluzungu mumwanteeka okusooka sooka tukoleyo album y'Oluzungu teyakyakana nnyo kuba ndowooza yagitwalako eyo mu UK n'asangayo bannayuganda bangi n'alabanga n'eby'Oluzungu tesibye balikenya kati awo ne yaddako yali eyo album yanjagala kumanya mwe natandikira okuvaayo kubanga eyo album erimu eyo album erimu mpaayo omutwalo empaayo omutwalo akawala ako nambera akawala ako si eyo eyo mpaayo omutwalo kani nkwagala mpaayo omutwalo oba eyo album ndala yeyaddako njagala okumanya eyo njagala kumanya mwalimu oluyimba nga baluyita nvunama gy'oli kati nvunama gy'oli nkusinze sebo haleluya bwe nnengera gye nvudde watiisa sebo nvunama gy'oli kati olwo luyimba namubakingamu eddoboozi lyange ne liyitamu eddoboozi lyo lya ddala si byakukwatakwatamu simanyi tyoni simanyi bali thank you lya ddala so omwo nateekamu nnyo adlibs kati mba nyimba nga biseera ebyo ntya simanyi na bwe bayimba mu studio nga netya sekkiririzaamu simanyi oba byennyimba bye byaddala yenze yava mu kyalo nyimbira mubeeka olaba omukyalo bagamba otya nti nakonectinze dda n'omukulu mulina nza mulina abo nga nabatereeza obagamba dadi mundeeke kati omukulu nza mulina nti wamufata otya nti mulina nga tugenda nga nyimba olwo luyimba nvunama gy'oli bwe namala okuyimba nga ntaddemu adlibs nali nzibiriza nga bwe nteekamu nagenda ovaayo nga buli omu asirise bw'ati ng'agamba mwana gwe oli waawa
nga beewuunya nti mbadde nnyimbye byenyimbye nange kenyini ali simanyi nti nsobola obiyimba n'abaali bampuliriza baali tebamanyi nti nsobola ovaamu ebintu bwe bityo. So that is how I get unfolded. From that time on sadda mabega entandika okubeera nga nnyimba ne pastor nekinsanyusa omutima ne guba mumativu. Musumba Jas, olowooza pastor Bugembe lwaki yakyuzinga gwe? Kuba mwali banja omugundi mwezo fellowship, lwaki gwe? Wali wanjawulo ku balala oba Jasi wamwanguyira nnyo, wali sharp? Saali sharp naye nga bwe nkugambye nti alabika ye yampuliriza nga bw'ali nti ali talented singer n'amanya nti omwana ono yandibanga tali discovered but there is potential in her. There is potential mu ddoboozi lye yakirengera kubanga ye Pastor Bugembe alina ekyo ekirabo alengera mangu ekintu abantu tebatannaba kulengera ekyo ekintu akirina nnyo asobola okulonda omuntu n'amwesibako to do something nga mmwe temunnalaba lwaki naye nga ye amaze okulaba omuntu oyo kyasobola okufuuka. So Pastor Bugembe has that eye, so ateekwa kubanga yantunuulira n'akiraba. Ekyokubiri nnyinza okugamba era ekyo nkikkiriza nnyo nti mu lugendo lwange mwalina okubeera mu Pastor Bugembe. Katonda abeera buli omu alina olugendo lw'abamutegekedde okutambula mu bulamu era mu bulamu obwo ateekamu abantu abagenda omuyamba, destiny helpers or destiny midwives that will help you to birth that which God has put in you. Nti singa tabadde muntu oyo oyinza obutasobola kutuuka mangu, oyinza okulwisibwawo oba n'oluusi obutatuukako ekyo kye walina kutuukako. So nze nzikiriza nti it was a divine connection. Katonda mu bantu bonna be yali asomye nabyo kuba nze nalisomera Lubiri secondary school, ye yasomera ku highway naye nanonda tali sirina bwendabika ate mukama mulungi paka nakati mukyali because ebintu byensi byawula ekyo kyekiraga nti kyali kya Katonda, kyali kya bwa Katonda. Kikoze otyo okubeera nga like you're in touch mukyali wamu because mulinga abatandika mwenna era mukyali wamu tewaliwo nnyo simanyi sente simanyi njagala nange kola yange simanyi ebintu ng'ebyo mukikoze muti okubeera nga ne Pastor Bugembe? Sinza kugamba nti tulina amagezi ge tukozesezza ag'enjawulo okulabika nti tubeera wamu, naye nnyinza okugamba nti Katonda atubedde, Katonda atuyambye, ate bwe twesisinkana tewaliwo ill intentions oba tewaliwo bigendererwa bya kuusa. Nze namwagala lwakuba yali aweereza Katonda n'olugero lwe genuinely nga tannafuuka nakyali. Nze namwagala kati ate nenja musanga nga muye mulimu ebintu bye neetaaga. Okitegeera nga taata newankubadde mwana muto nga taata genuinely abaagala ali real ye muntu akwagala, ye muntu akuwabula, ye muntu akurebukinga openly nakugamba just ekyo tekijja kukola ekyo nakugamba nti ekyo sikyagala, kweganga olaba akwagaliza tali scared of you kubanga waliwo omuntu agamba nti bannange simusota yinza okunsukako pretendinga bwati naye ngena akubalira bintu birala bikyamu. Weebale nnyo nga tali scared of you, he accepts ekyo Katonda kyakuwadde, ali willing okisupportinga kwegana nekituyamba nnyo n'ekisa kya Katonda. So kitegeeza nti mu nkolagana yammwe ne yaliwo ey'amaanyi abantu we baaviira n'okubisala ebintu byensi nti Jasi alabika Jasi yegwanyiza Omusumba biki neŋŋamba so byonna byavaawo era ndowooza byavaawo kubanga abantu kasita bakulaba ennyo n'omuntu naddala opposite kuliko omufumbo. By that time nali siri mufumbo nga ne batandika obbisala ne bagamba nti olabika naye nga tebamanyi ate njenvudde nga tebamanyi naye nga temwalimu ngeri yonna. It was pure agape love. The intention was basically ministry
It was ministry. Yeah, ministry No kuweereza relationship. Katonda. No love. No. Tewaliwo love? No at all. Abantu bensi babisala. Wabiwulira. Yagamba jasoyo. Jasoyo. Ninga jaso wange. Naye ng'ate kitegeera. Babisala naye ng'ate ffe ewaffe. It was not an issue kubanga omuntu manyi Bible egamba bw'omanya amazima. Amazima gakufuula ow'eddembe. Yeah, so wabiyitamu oti ebintu ebiboozibozi ebyo. Ate kyekyo kye nkugambye nti bw'oba omanya amazima gakufuula ow'eddembe. Omuntu bw'oba tolina kyokoze omuntu ne bw'akyogera tekikifuula kituufu. Yeah, so tetwalina kwewolereza mu ngeri yonna, twali tumanyi nti time will tell. Usually time ekintu kasi tokiwa time normally tells so much. So ekiseera kyatuuka akati nze ndi mufumbo nina ne baby bintu kirikiriya ate we are still friends tewali yakyawa munne nti kubanga ofumbiddwa kati so kati abaali babyogera kwegamba ne bibakalira ku mimwa kyotegeeza. Okay. So just Musumba njagala twogereko ku luyimba lwo oli Katonda. So kowemu abantu akapeera abantu bategere tune eyo tune wagikuba. Allah tundulira nsi gye watonda neneunya waliwo byendaba nenebuuza oba wabikola otya amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okug'abantu ne mu bigambo bye mmanyi nze mbuliddwamu ekiyinza okunnyonnyola oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, weewunyisa. Tebakakola remix abaana b'oku social media bano bamanyi Musumba. Oluyimba luno. Yes, sir. Oluyimba luno ani yaluwandiika? Gwe yaluwandiika? Musumba yaluwandiika Bugembe. I'm not so much gifted in writing. Yes. Naye ku luno oluyimba nali mu kusaba. Nali nsaba. Kati bwe nasaba it was a very good experience in prayer. Abalokole baba bakitegeera. Kati mba mu buzibu actually nali mu kanisa. Mba ngudde wansi mu ntebe mu kanisa bagiyitanga CDMI. Twali tugenzeyo nga waliyo conference. Wansi mu butebe eyo nga nkaaba mu kusaba nga bonogamba nga mwoyo experience waliwo mu kusaba bw'otuuka n'owulira okubeera kwa Mukama nga kungi ku bulamu bwo n'owulira okwagala kwa Katonda nga kuli real nga kuli tangible ekisa kye nga kiri real nga kiri tangible nga toyagalwangako muntu n'owulira nga kikuleesa amaziga the way tukweze ng'oyogera ku maama oba mukadde maama yankolera kino n'owulira nga n'amaziga gajja kati okwagala kwa Katonda kukwengalfinga in his presence n'owulira nga ddala Katonda wanjagala ne byazza kuyisaamu byazza kukolera kyali gy'oli abantu tetujjukira tetutwala budde kufumiitiriza gye tuvudde ndowooza ye problem ne tukaluba emitima kati wali ne bw'oba mukalubu w'omutima mu kubeerawo kwa Mukama nga Katonda yasse mu kusaba omutima gwo gusaanuuka ne gufuuka nga gwa mwana muto n'otandika okuwulira ng'okaaba nga tomanyi na lwaki okaaba ne bw'oba tokaabangako because of his love. Yeah, so that is what happened. So message ejjiraawo kati ngenda okuwulira there was somebody playing a piano and then mutandika okuwulira eyo tune in my mind. Oli Katonda weewunyisa kwegamba era kyalimu experience eyo nti nali ndi mu kwewuunya okwagala kwe kwewuunya ekisa kye okuba nti akkiriza najja wendi kubanga najja ndi muyonta nga mpulira ennyonta nga njagala Katonda nga njagala to embrace him. So that time I felt like he embraced me. Yeah, so kati nga mwewuunya so nenkiyimba ngenda okuwulira nga I think this is a nice tune. Nenjiramu amagezi nenfuna essimu yange neteekako ka recorder nenka recordingirako bwe twava awo nenzirayo ewaka nga buli wenkateekamu
mpulira amaziga gaddamu ne gayiika nga mpulira the same experience that I had in prayer. Kati awo waliwo mukwano gwange bamita Florence ne mubuulirako ne nkamuwa nangamba tukagatte tukateekeko ebitundu nanjiyiza verses ezasooka bwe tutyo nga aleeta kyaleese nange nengattamu ne tugatta omutwe ne tujjamu oluyimba. Okay. Yes, oluyimba ne lufuuka problem. Oluyimba ne lufuuka ensonga. Lwafuuka problem tewali kyakindowooza talukuba. Yeah, we thank God for that. So okoze otya nga tumaliriza okoze otya okubeera nga toli wa ntalo tobeera mu ntalo simanyi gundi obeera okola bintu byeyo okoze otya okwekuuma entalo zino oziraba ezigenda mu maaso zitera okutabuka zitera okuwulira nti Musumba Justine Nabbosa alina gwawalampa oba alina waliwo amuwalampa okikola otya? Ndowooza buli omu kumanya lwaki oli wano na kiki ekikuyitiddwa okukola. Si buli kimu nti ojja kikola. Si buli kimu tosobola kubeera musaawo ng'oli looya ng'oli oli mulamuzi toyinza kubibeera byonna. Olina kumanya nti naye ddala Katonda nze ampise kukola ki era mu byampisa okukola nina bikola ntya. Kati ekyo kikuyamba nnyo okwewala bino falling debris bino ebijja bigwa ebibulooka ebikugwira bazimba bikugwira. So kati nze ekyo kinyambye nnyo okubeera nti nfa ku ekyo Katonda kyaŋŋambye okukola kyataŋŋambye sikyeyingizaamu. Kyagala ntalo. Wakowa entalo? Entalo wazikowa? Anti kasi totandika okuwalampa ebitukugambiddwa nga weereetera kasi otandika okukomentinga ku bintu oba owedde. So kati oyo yenze yeggwe. Nakulabe bakutimbye e Germany. Era nkulaba nnyo US. Musumba ono akikola atya? Germany mugenda kukola ki? Kyekiri Germany? Germany tulinayo concert. Munayo concert? Tulinayo concert awo bagiyita Munich. Bagiyita Munich. Muri mu kibuga Munich. Munich eyo gye tulinayo concert ennaku z'omwezi nga 28. 28 mwezi ki? May, yes. May nga 28 ye concert esookedde ddala eya gospel. Mugenda kuba Germany mumugyemu engoye. Germany tukkiriza Katonda agenda tuwa ekisa era tukubiriza abantu bonna bajje tukkiriza tubasabira tukkiririza ddala Katonda nti ajja kujja asinkana emitima gy'abantu okuyita mu kusinza okuyita mu bujulizi. Ngenda kubeerayo ne muganda wange Joseph Ngoma alina story alina story nnungi nnyo. Nzikiriza nti obulamu bwaffe tebujja sigala kyekimu era nkubiriza Abannayuganda bonna around Europe mujje mutuzeemu amaanyi mujje mutegeere muwulire abayimba ebyaddala abayimba obubaka abayimba amaloboozi amatuufu si bwe kiri agatali makwatemu. Twebaza Katonda atuwadde ekyo ekisa era tukkiriza nti tujja kubeera n'olunaku lulungi. Ye gospel concert esoose mu Germany esoose bwe batugamba amansi gye tubeera naye naffe batunyumiza nze abategeka ebivulo mu Germany obamanyi bulungi batwala basacula. Kati ffe tuli ba mukisa nti tuzze n'amawulire amalungi ga Kristo ate nga ffe tumanyi nti amawulire gana ga Kristo galeeta obulamu era ne bwoba toli mulokole kirungi nnyo okujja obulamu bwennyini. Ogenda bbaayo oba balala oba olina backup ogw'osindikayo gyendi ogenda sindikayo backup? Nja kujja olw'ekisa kya Katonda ngenda kujja tugenda kubeerayo bulungi nnyo. Abe Germany? Yes. Germany, France, Denmark, UK, Sweden, Austria, Bania, zonna Nordic, Schengen yonna mugenda gisalako? Yes. Tubasazeeko. Tweyanza nnyo tubadde ne Musumba Justine Nabbosa tabeera mu ntalo tayagala ntalo simanyi biki simanyi kolodi simanyi zobwati agamba no ebintu byesisaagala kugira sibikomenting akalinga ne Bugembe naye tayagala nnyo commentinga ku bintu bitali bibye. Opikinga ere wa Bugembe ali gundi
hey, biki kati ogamba ki hey. Agamba takwatayo Bugembe musajja mulungi nnyo naye nga lwakuba oganyi nagenda kubuuzaako nti oli mukazi kino ne kino ng'olaba otya naye nga nti olaka otidde kankoleke oba tugendeyo tugendeyo Musumba Just nkutwaleyo owulire mukazi simayo mukazi ayandalo z'abakazi tubireke alright tweyanze nnyo tweyanzege Susan nkutumiddeko promota Susan badigize nkwagala nyawe German mwebale nnyo kuwa abantu bano omukisa abantu aba gospel abasinga abatambula Levikson Bugembe ani omulala awo okitegere naye kati bano baganda baffe babadde bakuba Amerika kabajje bakube Schengen eyo mutegeere kye bayita okuyimba ono mulaba mu Amerika akuba Amerika n'agiteeka bw'ati kati abe Germany mwesootinge Musumba Just neyanza nnyo neyanzeke kaye Wisdom akutumidde nange mutumidde omutegedde mumanyi bulungi mukwano gwange akutumidde akwagala nnyo kale nange mwagala nnyo. Thank you so much. I'm humbled. Thank you Susan. Much. Thank you everybody for watching us. All right. Mwebale nnyo mwebaddala bwe tubadde ne Musumba Justine Nabbosa omuliga so bwetyo bwe tubadde mwebale nnyo mwebaddala tukwatagane next time. Oli Katonda Oli Katonda Oli Katonda weewunyisa. Hi, amanya gange nze Justine Nabbosa era nga ndi wano okubaaniriza mwenna abantu b'e German. Tugenda kubeera awo nze ne muganda wange Ngoma n'abayimbi abalala nga tubaweereza omuziki gwa gospel. First gospel concert ever in Munich. Mujje tubeerewo mwenna the whole of Europe, German, Sweden, Denmark, wherever you are, come let us enjoy Holy Ghost dance music. May God bless you. We love you.